Akati omukyalo ono Musoga agambye nti yaloose ndowooza ng'ali mu nnimiro anoga bbiringanya. Akati bbiringanya ezo zeyabadde anoga yagenza okulaba nga Nakato ndowooza agenda kufumba. Akati yagenza okulaba ono akutte bbiringanya ng'ate alaba ng'akutte ensujju. Naye ogambye nti wakati mu kukwata bbiringanya Nakato nga agenda kufumba, wamugambye agende azifumbe bbiringanya ezo, n'ensujju eno yabadde ntoototo gye wabadde onoze, n'omugamba naye agenda agisaliresalire mu nva. Akati ogambye nti Nakato nakugamba nti neeri waliyo ensujju naye zatondose butondose ku kikolo ne zigwa, nakugamba ogenda ozireete, n'omugamba kale kangende nzireete. Akati n'ogenda ozireete ate nga toyagala kudda eno, bakama bo bayinza okukulaba, wagenza okulaba ng'ate oli ku kitanda weebaseeko ne mukamaawo, taatawo weebaseeko ne taatawo yadde mupale enzirugavu. Akati ogambye nti omusulo ne gukukwata. Omusulo bwe gwakutte n'oyagala okufuka, n'oyagala osituke ku kitanda okufuka, ate wagenza okulaba nga ndowooza nga taatawo akulaba. Akati nze kankunnyonnyola obubaka buno. Obubaka buno ekitundu kya bbiringanya kitudde mu kitundu kya Basaalongo. Ekitundu ky'ensujju kitudde mu kitundu kya bamaama Bannaalongo. Akatuntundu kano kaba kamaze okulaga nti Basaalongo bakubanja. Saalongo ajjirawa y'ono omwami gw'obadde weebase naye ku kitanda kitaawo ali mu mpale enzirugavu, oyo kabaka bulamu. Bbiringanya kye ki? Ensujju kye ki? Ensujju maama, ensujju Nnaalongo. Nakato bwe bulongo bw'otuddemu obutuddemu bwa kabaka bulamu. Nakato ye maama Nabinene mu kitundu eky'obuto eky'obulongo. Ono abadde mu mpale enzirugavu taata ye kabaka bulamu. Nakato gwe musambo gukutuddemu mu kitundu eky'obuto, kitundu eky'obulongo. Oyo maama Nabinene ye Nakato. Era Lubaale watudde ku bulongo. Era Lubaale tosobola mutereeza nga tomugye mu buto. Obwo obwa Nakato kitegeeza omulongo omuto. Nakato ye maama Nabinene. Nakato muka kabaka bulamu. Kabaka bulamu ye Kato. Okitegedde? Akati mu kituntundu ekyo eky'okugenda Nakato ng'akutumye obusujju obuto obwakonose ku bikolo ne bugwa. Akatundutundu ako kakugamba okugenda otereeza obwa Nnaalongo bwo bufa buggwaawo. Obwa Nnaalongo bwo gwe musambo okutuddemu. Obwa Nnaalongo bwo z'ensonga ezikubanjibwa. Obwa Nnaalongo bwo bwe bukola ekituntundu ky'abamaama Bannaalongo abazaala abalongo b'Abakabaka. Wakati mu kulaga ensujju ente zaakoonose ku kikolo ne zigwa, lwana nnyo osobole okulwana olutalo olwo okusobola okuluwangula. Ezo nsonga bazikusindikamu. Ensonga ezo zakwebakirira. Kye kitanda ky'obadde weebaseeko ne taata ng'ali mu mpale enzirugavu. Oli muka kabaka. Namunswa alya ku nswa ze, kye kitundu ekya taata kabaka bulamu mwe tumuyitira taata, ate ne tumaani tumuyita baffe. Okitegedde? Kyokka mu kitundu ekyo ky'obadde weebakiddeko naye ku buliri abadde yatula taata naye ng'ate bbaawo. Gwe musambo ogwakulonda okuva mu buto. Bakutuma nsonga, bakutuma okutandika okutabaala, bakutuma okugenda okwenoonya. Ekitanda kwe kwebakirira ensonga ezo ebbanga eddene. Ekitanda nga weebaseko ne taata ali mu mpale enzirugavu bwe bufumbo bwa Lubaale. Bufumbo bwa Lubaale obuggyeemu obwa Kaggwa Ensonyi, nti omwana omuwala teyeebaka na kitaawe mu buliri. Kaggwa Ensonyi kaseegu. Okitegedde? Lubaale oyo musobu. Lubaale yatudde ku busobe. Kabaka akubanjiza mu kitundu kya Kaggwa Ensonyi, kye kituntundu mwolabira nga weegatta ne taatawo. Kye kituntundu mwolabira nga weegatta ne mwannyoko, nga weegatta n'abaami abalala. Kitundu kituddemu obwa Kaseegu, kituddemu obwa Kaggwa Ensonyi. Kaggwa Ensonyi taba na nsonyi. Era omulongo Kaggwa asobola okugenda ku musawo n'ayita abalongo. Kyokka ate Nakato tasobola kuyita balongo. Omulongo teyejja bweru. Wasa tasobola kuyita balongo, Babirye tasobola kuyita balongo, Nakato tasobola kuyita balongo. Omulongo teyejja bweru. Kyokka ate Kaggwa asobola okukeera enkya n'agenda n'ajja abalongo ebweru. Kaggwa ye mulongo atalina nsonyi. Kaggwa ye Kaggwa Ensonyi. Okitegedde? Yakisobola. Akati kabaka ababanjiza mu katundu ka Kaggwa Ensonyi. Lwaki? Nti ababasooka baasobya Lubaale. Banyiza Lubaale baamusobya era alimu obukko, era alimu obusobe. Ng'omwana ow'omulembe guno alondeddwa Lubaale, gwe olina okutereeza Lubaale oyo, mujjamu obusobe amwemuukirano n'amawano n'obukko. Akati ekituntundu mwebakidde ku kitanda ne kitaawo. Kitundu ekikwoleka Kaggwa Ensonyi. Kitaawo yeebaka atya n'omwana omuwala? Wandibadde oga nti omuwala omutoototo. Naye ggwe enkazi enkulu ne weebaka ne taatawo mu buliri.
taata wali mu mpale enzirugavu ke katundu ka Namunswa alya ku nswazi kye kitundu mwe mwasobeza okitegedde kye kitundu mwe mwateera amawemukirano mu mpewo oba amawano mu mpewo kyokka taata oyo yayatula taata olwaleero naye ate enkyo ojja muyita baffe ekitundu ekyo ng'omaze okimugjamu ekyakaggwa ensonyi weebase ne taata ku kitanda mu buliri n'oyagala okufuka ogwo musambwa gwa mama Nanfuka mwanyina wa taata Kabaka Bulamu era Nanfuka akubanja era abantu abamu ayinza okuloota nga afuka oluusi n'azukka nga ne ku buliri atonnyezzaako amatonde ng'ate muntu mukulu okitegedde Nanfuka aba akubanja Nanfuka yakulosa akatuntundu k'omusulo okukuluma Nanfuka yakulosa akatuntundu k'okugenda okufuka mu ttooyi Nanfuka yakulosa akatuntundu k'okufuka ku nsiko oba okugamba nti ngenze mu ttooyi kufuka era n'ogenda n'ofuka oyo abeera mama Nanfuka era mama Nanfuka oyo atera okutawaanya abakyala abamu ne babeera nga tebakyasobola kugenda mugga nga tebalina mazzi kyova owulira olwaleero eddagala eritundibwa nti ly'amazzi g'abakyala lyeyongedde obungi buli omu aliranga okitegedde kiringa bwe balanga eddagala ly'amaanyi g'ekisajja kati buli muntu ateekawo akatuntundu k'obusawo oba anoga ddagala oba ki bw'atayogera ku maanyi ga kisajja takola lwaki nti abantu baasubya ennono baasuula ennono abasajja tebakyalina maanyi ga kisajja abasajja baanyiiza lubaale oba ebika eby'enjawulo oba amayumba ag'enjawulo oba amawanga ag'enjawulo ganyiiza lubaale n'abasindikira muwanga Kabaka Bulamu Kabaka waba akubanja amaanyi g'ekisajja gagenda kubanga amaanyi g'ekisajja obusajja ye musajjawo akasolo k'omusajja ye musajja okitegedde kati Kabaka mu bbabanja yabajjako obusajja mu kubajjako obusajja ge maanyi g'ekisajja atuma muwanga akasolo k'omusajja buli kabeera n'ak'omukazi guba mukolo gwa muwanga okitegedde kati muwanga ne Kabaka baatuula wamu ku mmeeza ne badobonkanya abasajja kati abasajja basinga obungi tebakyalina maanyi ga kisajja era omuntu atunda alina eddagala bw'atakulembeza ddagala ly'amaanyi ga kisajja takola tafuna kyokka tebwalikulembeza afuna kuba abasajja ensangi zino tebakyalina maanyi kati nno ne ku bakazi bwe gutyo bwe guli abakazi mama Nanfuka yabafuga mama Nanfuka akuggyako amazzi g'omukwano oluusi n'akuleetera okuwundula amazzi agawunya obubi oluusi n'akuleetera okubeera omukalu ate oluusi n'akuleetera okubeera n'amazzi amangi nga abasajja bakwetamwa abasajja baagala ekitundutundu ekyo naye ate bwe kiyitirira abasajja bakyetamwa olaba musajja simu y'okugifuula bbize nga kyeyalaba luli tayagala kuddamu kiraba okitegedde ebintu bifaanagana bwekko bwe bityo kati nno mama Nanfuka yabakuba yabatawaanya wansi kati mama Nanfuka ku kitanda mw'obeeredde ne taatawo ng'ali mu mpale enzirugavu ekitanda ekyo kitegeeza kutambula kwebakirira lubaale ebbanga eddeneko era nga bw'onoogenda mu ddwaliro ne bakuwa ekitanda ne bagaago ne bamuwadde ekitanda twakamala naye emyezi 6 emulago n'ekyo bwe kiri ekitanda ekyo kya Kabaka Bulamu ekitanda ekyo kikubanjibwa ekitanda ekyo kituddeko obufumbo bwa lubaale ekitanda ekyo kimalibwako obwakaggwa ensonyi obwakaseegu okitegedde obusobe amawemukirano amawano ensonga lwaki kyebaseko ne kitaawo bw'anaamala okuva mu bwa kitaawo atajja kudda mu bwa baffe okitegedde kansubire nti otegedde bulungi obubaka buno weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.